kinyaga bitono ekijjoma kinyaga bitono ekijjoma kinyaga bitono sijja kulumalayo kubanga gye lugwerekerezeeyo tebogera bulungi nnyo naye abakitegeredde ekintu kyonna bwe kijjanga okimanyi tekisobola kutuusa kulabwa amaanyi oba tekisobola kukola bintu bingi kati era bwegambira nti okugema kusinga okuki kusinga okuwonya banyabo ne bassebo bannayuganda tulina ekizibu kyenjagala osooka obaddamu ekintu kino kigula lwekinjala kiddamu nkize mbuzi lwa leero ffe tuli bakaddugala katonda byateeka ku lukalu lwa africa ng'oggyeko nti bamakulu meeri baatuyingirira ne batwala bajjajjaffe mu busibe bwe butali bweyagalire mu mawanga gye babasuula ffe tulina ensibuko ey'obuddugavu n'obuwangwa n'ennono kyekibadde kiwangaaziza abafirika nga tulina empisa tukwasaganyiza wamu era nga tukyalina ne extended families nkiddamu ekibadde kiwangaaziza africa ng'oggyeko political instabilities ekibadde kiwangaaziza abafirika kye tuyita obuwangwa n'ennono na buli kimu kye tukkirizamu ng'abaddugavu y'ensonga lwaki tukyalina extended families lwaki tukyalina extended families tukyali betukkiririzaamu kati abazungu kye baagala okukola abazungu baagala nnyo okuleeta okufuutiika endowooza yaabwe n'enkola yaabwe n'obulombolombo n'ennono okufa abaddugavu nga bo kye baagala okukola kwe kugezaako okukyankalanya omuddugavu alowooze nga bo ensi agyonoone atya nazzi kuno ng'okufumbirwa n'okuwasa biyita mu nnono n'obulombolombo obw'abaddugavu era ng'omwami asigala mwami mu mbeera yonna ebeesoboka era ng'omukyala amu ekitiibwa era nga tewali buzibu bwonna newankubadde nti bajjajjaffe ate baava ne bagaa nti abakyala bagende baveeko emmanju bagende batandika okukola ekyali ekirungi naye ate ndabanga abagenda okukwata ekkuba ekyamu bannabyabufuzi abatandise okuleeta amateeka g'abazungu ogateeka mu africa n'ogayingiza mu bintu ebijja okutabangula eggwanga mu ngeri y'okukuza n'okuzaala abaana baagenda ne baleeta etteeka ery'omwenkanonkano nti omusajja n'omukazi benkanankana n'omusajja wiiki nti ekyo kyaleetamu obuzibu era abamu bannabyabufuzi abaali basomyeko baafuna obuzibu okuwangaaza famire zaabwe era baayawukana bubi nnyo ebyabamu abitegera sijja kulandaga ng'eyajja okusaba eryato bali mutwalako omwenkanonkano gwaleeta ekizibu naye ate omwenkanonkano nga tugutadde wali amateeka agatandise okubagibwa era amateeka agatandise okuteekebwa mu nkola gagenda kuleeta obuzibu mu kukendeeza ennamba y'abasajja mu ndowooza mu nkola n'obuvunaanyizibwa abakyala n'abaami babaga amateeka agakwatagana ku bufumbo mugenda kuleeta okukendeeza mu kuzaala n'okukuza abaana mu famire nga balina okukuzibwa mukola ensobi okuddira obuyinza bwonna okutandika obuyinza bwonna obwa famire n'obuyinza obujja ku basajja mu bukwakasa abakazi eyo nsobi abazungu kye baakola okuddira obuyinza obuwa omukazi ne babuwa omwana ne babuwa ebisolo ebintu ebi omukazi omwana n'ebisolo bibasinga ekitiibwa mu nsi z'abazungu omusajja ne bakufuula ekitagasa kyovola otuuka mu nsi z'abazungu ng'abazungu abasinga obungi abasajja baava ku by'okuwasa baayika windows abalala badda mu byakusiyaga abalala badda ku mwenge babivaako ng'embeera yabayitirirako olw'amateeka ge babateekako ng'abakazi balina amaanyi mangi nnyo ekintu ekyo jja kinoonyerezaako baakireeta okucontrollinga population ey'obutazaala mwe temwakimanya mwalowooza nti human rights era abamu mujjo kirowooza naye si human rights kyaleetebwanga kigenda kukozesebwanga okukendeeza ku nzaala y'abantu kubanga omusajja bwemufrustratinga n'omuggyako rights ze n'oziwa omukyala n'abaana n'ebisolo omusajja atabeera na time estabilizing akutuula wansi kufuna ssanyu lya bulamu bwe ng'omusajja n'ebyokufumbibwa oba n'ebyokuwasa abivaako n'atandika okuba nga alowooza kubeerawo butya oba avudde batavuddeewo ekyo kigenda okujja mu uganda bannyabo ne bassebo ngenda basaba obufumbo nga bwali mu ntandiko bw'ekiddugavu mubuleke busigale bwa kiddugavu temuleeta amateeka ga kizungu gafubitika ku mateeka g'abaddugavu mujja kuleeta obuzibu olaba tegannatuuka abasajja basudde obuvunaanyizibwa olaba tegannatuuka abasajja bavuddewo tebakyayagala kukola kintu kyonna beetamiddwa bwe munaaleeta amateeka ne mugateekawo mbalayirira mugenda kukendeeza ennamba y'okuzaala mu africa mu uganda abasajja badduke nga tebakyasobola kuwasa ani agenda okuwasa abaana bammwe ani agenda okuwasa abaana bammwe ekiviiriddeko abaana mu bazungu okwonooneka nga tebagambwako baddira obuyinza bw'abazadde ne babubaggyako obuyinza gavumenti ne bweddiza ng'ate gavumenti ezaala abaana ne bafuuka bakiwagi ne bafuuka ensolo yensonga lwaki olati mu nsi z'abasungu esinga obungi nti abaana abato bali anirule kati nawo kyebaagala okukola the moment mugenda kukwata powers muzikwasa abakyala nga any slight mistake asibira mu kooti any slight mistake divorce nga tewali kudiscussing oba kuteesa ku nsonga zino ng'omukyala yasala ku nsonga z'amaka
eggwanga mugenda kuba mulisse nga muliziise kyokka jjukira population ya Uganda etulaga nti abakazi bangi nnyo okusinga abasajja. Lwaki? Abasajja stress zibakuba ne bava ku bintu bya family. Abasajja bafa nnyo mu ntalo ku mirimu gye bakolera n'ebintu ebirala bajjako ne bavaako. Kati waliwo ekirwadde ekigenda ekiri abantu ekyaba n'avuuka abeefuula abasajja abeefuula abakazi nakyo kitandisa obbalya. Kati bwe munaddira ne mugattako amateeka ge mwagala okuleeta wallahi mbabuulira mugenda kutta generation abaana bamwe abawala bagenda sigala nga tebafumbiddwa nga teri agenda bawasa anti kati bajja kuba balina amaanyi agasinga abasajja so nga ate luli ekibadde kikuumidde Africa okubanga y'amaanyi nga tukyalina extended family omusajja ye musajja ewaka ye controller yakola buli kimu naye omwana amuggyako amaanyi ge ng'omukazi yakola decision yalina amaanyi kijja kuba kyo kibadde kigolo kikyaleero katusimbule video mbutereevu nabaga video egenda kubeeramu ka violence akatono naye saagala aseka saagala aseka video egenda kubeeramu ka violence akatonotono saagala aseka tutandise tutya okusookera ddala eyo seriti bahabulwa amakulu Katumba Wamala mujire baliko gye mutuusaako engalo kasonti muli bulungi njagadde tandikirako kaawo mwasayininze contract ey'okuzimba eggaali yandibadde y'omukka naye y'amasannyalaze ng'eva Malaba eyingire e Kampala n'okutambuza emigugu ekirowoozo kirungi nnyo naye nze mbuuza bw'obanga amasannyalaze mu Uganda abannannyini g'abagoota tebasobola gafuna essaawa 24 ennaku 7 wiiki ennaku 3 omwezi ennaku 3 n'ezigwamu omwaka nga gayiza n'okumala wiiki nga tegaliiko eggaali y'amasannyalaze eno mugenda gitambuliza ku kkoolo oba ku mazzi amafumbe mbuuza just mbuuliza bannayiba bana bali wano okujjawo nga neyo project mwayagadde mugiteeko mugiriemu ssente ng'e mutandisa okubbegwa kati Katumba Wamala kubuuza ne Museveni bw'obanga amasannyalaze mu Uganda tegasobola kumala bannayuganda bonna mu Uganda okugakozesa mwasayiniza eddiru yakukola ggaali y'amasannyalaze oba electric train gye mugenda okukola ddiru mwagiwadde basajja bawano zikinaako buzibu naye bw'obanga amasannyalaze bannayuganda tebasobola kyasobola kukyajinga masimu wadde okunyogozaako obutunda wadde okugolerako eggaali y'omukka eggaali y'amasannyalaze gye mugenda okuzimba okuva Malaba okutuuka e Kampala mugenda gitambuliza ku mazzi gookya ku nku ku kkoolo ku kyekibuuzo kyembuuza kubanga tetulina stable electricity supply mu Uganda. Katumba Wamala oli musajja mukulu okulidde emyaka ebyenfuno bimanyi ebyenso bimanyi ne gavumenti ebevunzo gimanyi naawe ekituufu okimanyi nti gavumenti evunze tosobola kuddira muntu musajja mukulu eyayitandika okutegeera nga ayina mwaka gumu naawe ze 18 n'asukka emyaka 8 mwalina okubanga yazaalire bagenderemu okuzaala n'oganda asobola okuzaala ku myaka 9 kizibu tosobola kunga nti gavumenti ya Museveni ewedde esigaza akaseera katono nti ekyasobola okukola project multi-billion projects nzibeera active kizibu eggaali y'omukka eggaali y'amasannyalaze mugenda okuzimba egenda tambulira ku kikyembuuza mugenda kufumba mazzi gookya mayinja gano agakkoolo oba mugenda gitambuliza ku nku nga mugikumamu omuliro netambulira ku nku mulekerawo okusiiwaza bannayuganda kubanga amasannyalaze agaliwo mu Uganda tegamala bannayuganda gavaako gazikira gabaluka gasekeeterera emmeeme gasenya amannyo olumu tegasanira tegambala nakwambala eggaali y'amasannyalaze mugenda gitambuliza ku ki gwe nkomaze bakakuweereza mujja kategeera oluvannyuma awo tuvuddewo tugenda mpola tugenda gikwata mpola katusokere okusokera njera kulisaayo comrade munaffe akirayo kivumbi muganda wange kulikayo emida nkimanyi oli musajja mugumu mbeera ogiyiseemu n'ekibadde ekyo kyonna osobodde okiraba era wabyogeddeko njagadde okukulisaayo okulikireyo ddala muganda wange abatasobodde kumanya video twazipostinze eza muganda afooyo ng'avuddeyo ndowooza kanti bazanyireko wano mu dakiika ng'emu abatasobodde kutegeera nti yavuddeyo mu mulabe katono then tulyoke tusimbule video omuganda afa akirayo kivumbi yavuddeyo I'm
Awutuvuddewo kati abatabadde ku mutimbagano olwaleero bakomredi baffe aba National Platform abakwatibwa ne batwale mu court martial olwaleero kooti y'amagye emakindye ebasindise ebasalidde omusango 16 abakkiriza emisango gino nebasingisa emisango era ne bagamba nti bali bagezaako okwagala okuvuunika gavumenti ya Yayisewa bahabula tabasira mutano wa kalekezi n'okuba nti basangibwa n'ebizibiti 13 ebya bomu era ne bagamba nti bali bakubasiba emyaka 5 naye olw'okuba nti babadde basavinzeko kooti eno esazeewo egenda basiba emyezi 3 n'ennaku 22 zigenda basiba oluvannyuma babate abalabo bakyagaanye okukkiriza emisango gino so bakomredi baffe bano kooti y'amagye olwaliro ebasingisiza emisango egyo era ne babanga batwaliddwa mu byonna gye bali basira bo emisango gyabwe kooti emaze okubasalira bino bibadde mu kooti wadde nga kamera zibadde tezikwata bulungi baganye okukamera bino bisobodde okufunayo olwaleero. After deducting the period of 3 years, 4 months and 8 days free for the months to go for custody, and further deducting the period of 16 months for mitigating factors, this court hereby sentences each of you as follows. On count 1, each of you is sentenced 3 months, 22 days imprisonment. On count 2, each of you is sentenced a caution. You have a right of appeal within 14 days if you are not satisfied with the decision of this court. So done and not to this to that date of October 2024 under the decision of this court. Alright. Yensala ebadde mu kooti y'amagye emakindye. Okusookera ddala ngenda kukubira omulanga ogutakungula chapter zonna eziri mu nsi. Tugenda basaba n'obuwombeefu mu organizing demonstrations against the ruling of court martial against our comrade who have been convicted in the military court in Makindye, whereby the constitutional court or the high court informed the martial court that they don't have any authorization or any right to convict civilians in army court. Boba bachikoze bachisazeewo nengenda basa mwana ba comrade okwetola ensi yonna banya chapter mutandika ku demonstratinga nga muvumirira ekikolwa ky'okuba nti baganda afe basalidde emisango nga teba civilian mu kooti z'amagye bonna ba chapter leaders omuli mutandika okuorganizinga demonstrations nga mugenda ku UN ku ICC ku embassy za Uganda zonna we ziri mutandika ku demonstratinga ne online demonstrations gende maaso nga tukondemminga ekikolwa kino. One omusango Museveni gumutudde mu gukyali complicated one. Fayo erika abantu 39 wabula 16 byasobola okukola kyokumatiza nenga ne bamatizizaamu byakigumaza ng'ente efuwa mu kyoto gy'obeera nti ebeekuma mukumbe emmere ekonetya. Nazzi kuno nga bwe bagamba ekigambo court martial nti bakututte mu court martial wattu emmeeme yakubanga akabengo nekakuluma entunnunsi ne zikuba omutwe ne gutwakaala n'olya nga pressure zikuba ngere emisango gye bakuteekako treason nga n'ebibonereza ebiriyo life imprisonment oba firing squad ne kati wattu mu Uganda baga nti oli mu court martial bakuguddeko omusango gwa treason kubanga ensi y'okulumako obulumi tebikyalina makulu. Mr. Museveni ne gavumenti yammwe buli kintu kyonna mu Uganda mukifudde casual. Everything in Uganda now it is casual. So mudidde ebintu byali bitiisa public mutandise obitika mu public mudidde ebintu byali bitiisa public kati mbitadde mu public abantu babitegedde biri awo omudonga tumututte military court mwamusanga ne bomu n'ebyambalo n'amanene y'amasasi ayino nga nti omuconvictinze emyezi 3 ng'ate ng'ali mu military court tukimanyi tumugabira ebibonezo biri ebi either death sentence over life imprisonment ng'ekigambo akiyita treason kati ekigambo treason ndoza gulinga musujja gwa nsiri tekikyalina makulu awe tubaagala buli kintu kyonna mukifuule nga kya bulijjo emundu mu Kampala bulinga bugaali abasirikale mu Kampala balinganga ba boda ekyo kye twagala abantu bagetinga used ku basirikale bamwe ne mmondo ekijja okuva mu yebiraka mujja kitegeera. So lumu baga nti treason case nga fudde banzise kati wa
ogero tulya kugamba nti tekikyalina makulu which nti buli kintu mukijegudde tekikyalina makulu which is okay naye awo tugenda kutuukawo kati mwinaye mwagala ntuuke si mwagala nsooke no wali tugenda tuukawo temufaayo tugenda tuukawo mpola naye ngenda tegeeza buli comrade yenna atambulira ku security ya president nti waliwo omusajja ono baatuteekako omusajja ono from day one bamuyita Muhumuza omusajja ono naturally wa police era yakulira ku police ye Namasuba ku Entebbe Road Muhumuza ono from day one atambulira ku president tamuvaako naye simanyi lwaki naba muri audience yesterday temwasobodde mu approaching nga nemubuuza nti akola ki ku kitebe kya national platform ngenda kusaba timu ya president ekulya security na mwena bakomredi ababeera ku kitebe awo bwe muddamu okulaba omwami ono ku premises z'ekibiina wonna amateeka galikkirya etteeka lya trespass gyeriri omuntu bw'asaalimbira ku ttaka lyo bamu compound oba ku kikomera kyo nga tewamuyise tasobola kwewozaako ogwo guba musango ne bw'omukuba eba trespass ngenda basaba mwenda bakomredi abakuba president kabeera president kamera zino zikulaga ati omusajja Muhumuza ali ku kisaakaate kyo tembwa zimuluma kuba tava ku kitebe n'okutambulira ku motoka zo Mr. President oyina right to defend yourself Muhumuza lwaddamu okutambulira ku kikomera kyo mu makaago mu area yo muterembwa ziragire zimulume ku kitebe muddamu n'okulabira Muhumuza eyo trespass talina lukusa lujja ku kitebe wadde okuyimiriza ku kisaakaate kyonna edi mutwe mwenna n'abalala omwami n'omuddamu mulabira mu kamera ng'azze ku kitebe okwetoola ekitebe ng'ayimiridde nga mwamuli recordings olwaleero bamuyita Muhumuza mulina right kubanga takkirizibwa kusembera kitebe kubanga si waakolera si waabeera ono spy agent aina mission ya kutrackinga na kulagira basasi kutta president omwami ono yono emmotoka azikyusa emmotoka gye bamukwatiddemu jo yadde atambuliramu yabadde atambulira emmotoka kika kya Primo UBL 989R yadde atambuliramu yono wano
kati mumpulirize eddagala lino mwami gali amalagalaga abiri ekisooka mu bambega bano mbega yeefula nnyo okuba nti talabwa mbega bwe mu exposinga mission ye beefudde mwetaaga ekintu eki ngenda bawa n'ekyokubiri we muddamu okola omusajja ono mufune abantu nga 5 ba 6 mugende mu confronting temumukuba temukola ki omugambe mukulu wano woli okola trespass otugoberedde almost for 4 years toli ku timu yaffe tukumanya oli mbega wabula singa tuddamu ne tukusanga ngo otugoberera kuba tolina constitutional right tugoberera nakujja ku kitebwa okuparkinga yo motoka yo amateeka gali clear omuntu okutrackinga oba okugoberera eyebeera nsobi omuntu yekka alina olukusa okubanga agobe either security team yo oba omuntu yenna nga family member oba omuntu naye omuntu yenna nga spy talina lukusa kugoberera kubanga abeera mutemu yeetaaga ebintu ebi ne mutegere motoka ye ne mu parking ne mu confront muga tukoyo tugoberera era ne mukola ekintu kimu kiri ekiti wenyini mu confronting mugambirawo ne mugenda ku police ne mu reporting nti omuntu ono atugoberedde for a period of time naye akola nsobi kuba kyakola kimenya amateeka we mudira musange wantu wonna wali ngera abagoberera walayi mukube mukubi kubanga mama informing the police nti waliwo omuntu abagoberera the moment you inform the authorities nti waliwo omuntu abagoberera temutegeera kyonna ekimutuukako nga zimu bagoberera kitegeeza nti aba ali bumenyi bw'amateeka amateeka mawandike mugamanyi naye munaamuleka nga atambule temumukonfrontinga ngako kati myaka 4 that is a big mistake kuba amanyi nti temumanyi nti mbega agomba wadde gaabwa agasigadde mu munaamanya out of the alright njala kusooka okubaza bakomredi mwenna ku social media ku TikTok ku bwenyi bw'ekitabo WhatsApp groups abakola comment abo ku Twitter olw'omulimu gwe mwakoze omunene nnyo okusomesa omukyala Omu-Indonesia era loza challenge tugigadde olwaliro nga abakulira mu Indonesia azze n'agamba nti kyalo ono yakoze ensobi okuyinza mbitamukwatako omukyala ono mu Indonesia mwenna gumusibyeko olwaliro n'okuva jjo nga mukalakata abasinga obungi basanze olutalo okwaja nga tamanyi lutalo avudde luddawa kati njagala nsooke mugambe ebigambo bino mumanyi bulungi nnyo sitera kuvuma bakyala era saagala kubeera mu ntalo n'abakyala naye Sanyuka TV ne bu TV bwono buli mu government musudde ekifaananyi kyammwe ne musula business ne mufuuka nga temukyalina makulu mulwana entalo za government ekitagasa mudidde abantu abatakyakozesa bwongo bwabwe kubaleeta ku TV kati ono mukyala Omu-Indonesia kumwatumya erinnya era njala okubaza abamutumya erinnya nti mu Indonesia mubalimu balire ddala okuba nti kati buli omu coping up ne life n'okulwana entalo za politics abagamba nti okulwana entalo za politics kikwetaagisa okuba nga waguma omutima w'ekyawa kati mutandise coping up njala obebaza mubalimu balire ddala omukyala ono sigenda muvuma njagala musomesa busomesa ategeere era mu addressing kano mukamusaliremu amukyala RP ng'okola ku Sanyuka TV ejje baliko gy'otuusako engalo kansube gitambula bulungi kansube nti essomo ly'ababatize eryakuvuddeko olunaku lwa Jaaka Basaano olwali lwonna ebikyagenda mu maaso walifunyeemu ekyokuyiga tetwagala nnyo kuyingirira personality ya muntu bw'oba totuyingiridde kyekisookeradde ekyokubiri tetwagala nnyo ntalo kuba tulina issues nyingi ze tulina okwogerako era omuntu oba talumbye president oba national platform tetukuyinaako buzibu kyekisookera ddala naye gwe ng'omuntu tukimanyi nti gavumenti bakozesa okujja okulumba president either mu butereevu oba nga mwekweseemu kati gwe luli bwajja ku TV weekweka naye ng'olina obakaja obusindika naye maama njala kugamba ekigambo kimu ffe ng'Abaganda nga nawe oli Muganda oyinza okuba akulira mu kibuga nga Kalooli nga tomanyi bulombolombo nano bw'Abaganda Abaganda ekibaawula ku mawanga amala kyekino wano wammanga wano tulinaako obuntu era kyokula tuligwa mu gurupu ye gye bayita Bantu tulinaako obuntu tuyinza okuba tulina entalo nkumuliitu nnyo nnyo ezo tuzisooka ne tuziteeka ebbali nti omuntu bw'afuna ekizibu tujja ne tubeerawo ku lw'ekizibu ekyo bwe kiggwa tuddeyo mu ntalo zaffe oyo gwe bayita Omuganda mukyala RP oli musajja oli mukyala Muganda naye mu Buganda omuntu bw'afa oba bw'afiirwa ne batuba tulina entalo mmeka tusooka tuziteeka ebbali ne tujja tusooka tukwasaganya ekizibu ky'okufiirwa kuba tekimanya nnyumba mbi ne tukikwasaganya ekitufuula Abaganda ab'enjawulo okuba nga tutegeera okusinga amawanga amalala n'ekirala ka kikusomese
kibayita ak'obuntu. Ak'obuntu ako buli muntu akalina. Naye batolina kabuntu nga ggwe mpa akusaasidde. Wagambye nti ggwe omuntu wanga mulina olutalo nga omukyawakyawala temwogera ne bw'ofiira tuwetaaga posti nga bakomentingeko. Njala sooka kukwata mu video yo yennyini osooke kusomesemu wano. Wagambye bw'oti. Nze mpa abantu bitiibwa naye si batya. I respect people but I don't fear people nze ntya Katonda. Naye tulina okukkiriza nti ku nsi kuno president abaka. No, sikeeko. Kaakano. Chofchirinte mama wa gravity yannuma. Okitegeera yannuma kwa gravity kyali wange. Yannuma era we nalaba amawulire ago. Era nasiriikirira ne musabira. Okitegeera sapostinga. Nagenda ku page ye nenteekako nga wonoga nti omuntu afudde nengenda nenteekako nti munange nga kitalo. Naye nti ngenda ku page yange. Tubalete tuwogera luli. Mukakati lwaki nkwagala nnyo mu bufu. Ekyewuunyisa ku ekyo. You understand? Gwe kennyini ekikubeeza ku TV sikimanyi kubanga simanyi omutwe weetisse gugwo oba gwamugjawo. Rape omutwe weetisse gugwo oba gwamugjawo. Ogambye nti gravity omuntu ojjo kyaliwo nti ye. Naye mumaze ebbanga temwogera. Okitegeera? Era ne bwe yafiiriddwa wati osobola kukwata kifaananyi ky'amamu okiteeka ku page yo kumupostinga. Ate ng'ogenda nti kyaliwo. Nova onogamba nti wagenze ku page ye gya postinze n'oteekawo nti kitalo nnyo. Kati awe nkubuliza omutwe obadde na gwamujja ogwadde okozesa obadde okozesa mutwe gwo kyekisookera ddala olw'ensonga kasita ogenda ku posti y'omuntu n'okomentinga ekikututteyo okumusaasira ekibayita humanity akakakututteyo okuteekako comment ku peegi y'oli wadde tewatadde ku peegi yo kyetuyita humanity kati gobo kondeminga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti okupostinga mu gravity ng'ate balina grudges yabadde ensoli gabeera amakwekansaamu gwalina amakwekansaamu lwaki ogambye kusokera di gravity chaliwo naye wagambye tosobola mupostinga ku page kubanga you've taken long without having conversation with him ekyo nakyo kikyamu mukyala rape njala nzemu nkusomesa ekirala gwe bw'oba tewasobodde kupostinga mu gravity naye n'ogenda n'okomentinga ku page ekyo ekyakusikiriza okugenda okukomentinga ku kye tuyita humanity kati humanity tumulaga mu bintu bingi nnyo kati waliwo omuntu nga mukulembeze gwe toli mukulembeze okyakozesebwa omukulembeze taba na ludda wabaawo ekizibu President Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze yabadde alina okulaga enjawulo wakati wo gwe nga rape oba n'abantu abalala naye ng'omukulembeze n'apostinga ekintu ekyo kubanga atasoose kikola ku gravity akikoze ku buli muntu yenna ne ku mugenzi Olexas Isima yakikola n'akikola ku Nadduli Jakana akikoze ku bantu bangi nnyo kati gobova n'omuga nti yakozeseza amakwekansaamu bw'omuntu mba simwagala sisobola komentinga wadde omwogerako rape njala soka kubuuza maama bw'ogamba nti omuntu oba tomwagala tosobola komentinga era tosobola mwogerako wadde omubuuzaako wadde okukola ki kubanga oba wamukyamba muba mwina entalo omusikazi gwe wabbako bbaawe ono bindeeba oli omunene yalinganga eggombolola y'emakindi n'omubbako bbaawe n'omutwala omukazi n'akaaba agajjulujjulu n'atuuka n'okusala weyiti nga gw'oli eno w'emasaganga eggongola esiba akabugo oli mu good life olina ekiseera wagambira nti gwe tolina buzibu ne baleeta abaana bamujjawo ne babeera ewuwo si bwagamba maama kati enjawulo y'omukyalo oli okubanga tomwagala gwabbako omusajja n'abaana bo baleeta ewuwo ku mutima gw'olina wali tosobola kutta baana abo kubanga bw'oba omukazi w'omuggyako bbaawe kitegeeza mwalina olutalo ate nga yali yalina olutalo naawe kati bwe wali osaba abaana be wali obasabira mu kategori ki ekyo tuyita obufere obwekusifu abaana bamujja oli gwabbako bbaawe wali obasaba balabirirangani ng'ogambye nti omuntu omu olinako grudges tuyagala kumanya kimufaako bwe muba mwogera ebigambo bino ebiseera ebisinga mwegendereze nnyo nga muliko TV nze nagambye ngenda kukusomesa sigenda kukuvuma ng'abakuwaddire ujja njala kusomesa bintu by'oyogedde mugendere nnyo nga mwogera kitegeeza gwe ng'omuntu empalana gy'olina esinga neya sitaani ku muntu kati wasinzira ku kyosaba omukazi oli nti baleeta abaana bosobola obbalabirira ng'ate omukazi yenyini kazala baana wamubbako omusajja omwagala afe mwegendereze nnyo nga mwogera ebigo bino ku TV kubanga ojja kuswala wagenze mu maaso n'ogamba booti
nze mpa abantu bitiibwa naye si batya. I respect people but I don't fear people nze ntya Katonda. Naye tulina okukkiriza nti ku nsi kuno president aba Katonda waffe. Ku nsi. Yes. I am telling you. Abanga maama wo ku nsi nti maama Katonda wa ku nsi. Ne president aba Katonda wa ku nsi. Nti bw'agamba nti Adamu ogenda kuttibwa. Manyi mutemwagala kukkiriza. Bw'agamba nti Ali bakugenda kusiba emyaka 10. Aba president nga Katonda wako. Aba Katonda wako. Kati umule mu Katonda tukome. Aba president. All right. Era mu RP njala kutegeza kigambo kimu. Simanyi kasenge jaki kibakuyisamo kuwa omulimu ku TV eyo. Ekisokera ddala. Ensi ina amateeka n'ebiragiro. Ate atosobola kwagala nnyo Mukama nga ne Setaani omwagala. Tukimanyi nti ffenna tulinako obuyinza obututta n'obutujja n'otuwumukka ye Katonda. Ku nsi kuno tetulinaako Katonda waffe. Katonda gwe tulinako awewandiikira mu Bayibuli ye kitaawo n'ennyoko. Omukulembeze yenna abeera mukulembeze era alondebwa abantu era atambulira mu mateeka. Bw'ogamba nti Pulezidenti Museveni omuntu yenna gwe bayita omukulembeze ye Katonda w'oku nsi. Maama osaana omuto guno ogutwala oguddiza ennyini gwo kuba gw'olina sigo gwongo obudde bukyali. Wadde otudde n'abantu babiri ne bakunnyonnyola nti kyogera kikyamu era n'olema ne bakuleka ne ku ppano. Ngenda kusaba TV eno gye bayita Sanyuka TV nga temunnaluzinga business na credibility. Omukyalo mugube ku TV nga ndabo gisimufungize. Agenda bonoonera. TV jamu ne credibility mbadde musigaza agenda koona. Kubanga bw'ogamba nti president ye Katonda w'oku nsi nga tomentioninze nnyoko oba Katonda yennyini gw'otalabangako weetaaga kutolako butabika ne bakujjanja mu mutwe. Olw'ensonga omutwe gwo gulabika gulimu ekikyamu. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiriwa. Ebya Kaisali benga bya Kaisali ne bya Katonda benga bya Katonda. Bw'obanga oyagala okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi olaganga sayidi gy'oli n'obyogera ku sayidi gy'oliko. So saate kunyigiriza sayidi gy'otaliiko. Ngenda kusaba omulundi ogusembayo. Obanza abakyala nsooka bawonenga. Ngenda kusaba nnyabo n'obuwombeefu. Bannayuganda balina ebizibu bingi nnyo. Bannamawulire banno bonna badduse mu ggwanga ng'eggwanga libatabuseeko. Bannabyabufuzi badduse mu ggwanga eggwanga libatabuseeko. Naffe mutakyasobola kudda Uganda. Uganda etabuseeko yotabwako. Bw'obanga oli mu Uganda ng'okyayogera ng'oyogera ku sayidi y'abanyigirizibwa nga naawe banyigiriza. Muganda ng'oyinza okubulwako ne wooyisa emmotoka yo ekyo kigenderere nkubuulira. Statement ziwakoze ng'oziyise ewala. Ojja zifunamu obuzibu kubanga abantu bakambwe nnyo. Ekyo kikyali kituuza. Ngenda kugamba ekigambo kimu. Kola programu zo dda mu bintu bye byalaavu oyogere kasasiro yena gw'oyatiri agenda kukwatako. Nze we nakugirako enkofiira n'ejambaza ekigere. Lwe lunaku wagamba nti gwe oli wa bbeeyi nnyo ne perfume ze weefuuyira za mu America njala kutegeeza mukyala RP. Perfume ziba za mirambo kubanga gye giwunya omuntu omulamu olina okutrustinga smell yo, natural smell. Kati bw'odda onoga nti nze ne kuba perfume za mu America za bbeeyi. Maama, perfume zibeera za mirambo okujjawo ekiwunya, okujjawo nawe oli mulambo. Nze kasita oyogera ekigambo ekyo ku TV, nze ne kuba perfume ziba mu America za bbeeyi. Perfume zibeera za mirambo, ate oli musiraamu, if I'm not mistaken. Perfume zirimu content y'omwenge alcohol. Kati bw'oli musiraamu nga weekuba perfume kitegeeza onywa omwenge. Kati maama ngenda kukomyawo sigenda kulwako kuwabudde nenjagadde kutegeeza. Sigala mu layini yo gy'oba obeeramu ffe twekuba perfume ekira tuli side enyigirizibwa abantu ate buli kimwogera tukigoberera okutereza ensonga tutugenda kuleka abantu mbasiruwaze nga tusobola okwogera ensonga zino. Oli waddemba okuwaana Mukama wa Museveni ne bbawo bindeeba sina kindi bamusobola okwagala nga mwagala sympathy era mwagala following musobola okujja ku State Square ne mujjamu engoye ne mwewujja ekiwojjolo ensi n'ebatenda nga bwe mwena laavu tetulina ku kizibu kyonna. Ne kasita odda mu side enyigiriza ntona kojjogera amafuukule jjajjo jja kuddukanga n'ennabu gisimufungize. Gwe nkuvuddeko awo sigenda kukulwako. Katugende ku mulala. Mukulu Frank Gashumba gyebaliko gy'otusaako engalo kansula gitambula bulungi. Nakulabyeko wano ng'oyogera ebigambo bino wammanga. Ebigambo bino wammanga. Mumpulirize bulungi nnyo. Yayogedde bw'ati. Njala mulize ka video kano. Ngenda kusomesa omusajja ono gye munaakobeekerezanga yamanyi. Yagambye bw'ati. Kyagulanyi Ssebo manyi ompuliriza. Nnyonnyola ensi Nubiyaniri n'Edi Mutwe bajjoosa mu kkomera. Tunnyonnyole mukoddomi wono yaani ono mwana ono. Edi Mutwe. No. Waliwo ono mwana mukoddomi wa ina oluganda ku Babi. Producer we mwalabidde erinnya. Edani Magic. Kyagulanyi nnyonnyola ensi best friend wo Nubiyaniri ne Edi Mutwe bo baavaayo batya nga bano bo ne basigalayo. Baavaayo batya.
high level negotiations. Kyagulanyi tunnyonnyole omusango gwo gweruuka ogwavaako riots abantu abasoba 50 baffe gwakomawa. Kyagulanyi tunnyonnyole omusango gwo gwaluwa gwakomawa. Babaana b'abantu babeere Kitalya. Emyaka ena 4 years bali Kitalya. Muzadde kyayagala omwana wabeere mukomera. Batagendangako mukomera sabirira ku nsi ofenga togenzeko mukomera. Kiba kitegeeza. Abaana b'abantu abasibe abamu babeerenga ku nnyonyi nga beeyagala bagendenga mu international schools. Kamuuze kino. Njagala omubaka omu wa NUP anageyo relative we omu ali Kitalya. Sijja kudda ku shokuno. Right. Ngenda kubeera simple and precise ku mukulu Frank Gashumba Kasaboni. How are you, Sebo? First and foremost, njala soka kutegeeza. Ekibiina kya National Labourers Movement bwe kyali kirwana mu nsiko Janet yali mu Sweden n'abaana be bonna nkiddamu. Ekibiina kya National Labourers Movement ekikulembera Yoseliti Bahulu Munyarwanda munno bwe yali alwana mu nsiko mukazi we n'abaana be bonna baali Sweden. Do you copy that? Tekuli jeno w'amagye Munyarwanda kabere naawe abafiirwako omuntu yenna mu lutalo lwa Museveni olw'ekinana paka ku 86 Abaganda be baafa bokka. Kati bw'obuuza Kyagulanyi nti ani ku bambi parliament oba ye omuntu wali mu kkomera, muganda wange njala kugamba, njala soka kubuulira ekisokera ddala banoonya replacement ya Tamale Mirundi okudda okukola blackmail propaganda, but I think it's not an easy subject or job to be done by you because tolina credibility. Tolina credibility wadde n'akamu okuyimira mu studios okwogera ku nsonga z'eggwanga. First and foremost, you denied that you're not a Ugandan, oli Munyarwanda. So, the matter of the nation called Uganda, you are less concerned about the national matters. Wagamba oli Munyarwanda. Tolina credibility. One, oli mafioso, oli muferesuuti, oze emisango gya Nnaggomora egy'obuliisa maanyi gyonna giri ku ggwe. Ogambye nti Kyagulanyi akubuulire emisango gy'Arua egy'eruwuka gyaggwa gitya. Ndi wano kutegeeza. Montandikwa lulingo okyalina simuka mu kubaka sabbuuni. Wakozesanga sabbuuni kyoyo geisha. Wakozesanga waliwo sabbuuni gwe bayitanga ani? Waliwo geisha. Wabeeranga sabbuuni gwe bayitanga ani? Imperio. Wakozesanga Imperio, wakozesanga geisha kuba oli okyalinamu amagezi. Kati wanga wakozesa mukwano nga amagezi gakuweddemu. Njagala oterere Brian mukulu. Kozesa sabbuuni ddayo ku Imperio soap oba ddayo ku geisha ofuna amagezi. Reason being, Robert Kyagulanyi Ssentamu mukoddomi we tomumanyi. Omusajja gwe bayita Saddani Magic gwoyogeddeko, musajja aveeri mu Northern Uganda, ye producer. Musajja aba mu Northern Uganda, si ye mwanyina wa Bobi. Nga bw'ogambye wano kankadde mulira. Kyagulanyi Ssebo manyi ompuliriza. Nnyonnyola ensi Nubiyaniri n'Edi Mutwe wabajjokya mukomera. Tunnyonnyole mukoddomi wono y'ani ono mwana ono Edi Mutwe. No, waliwo ono mwana mukoddomi wa ino Luganda ku Bobi. Producer we mwalabidde erinnya Dani Magic. Kyagulanyi nnyonnyola ensi best friend wo Nubiyaniri ne Edi Mutwe bo baavaayo batya nga banooni. All right. Ndowooza otegedde bulungi. Saddani Magic si mwanyina wa Bobi Itungo. Ne mwanyina sigenda mugamba for the reason ojja mwenoonyeza kubanga okera mu studio kwogera bitakwatagana. Si mwanyina. Awo tuvudde onjala tukwata empola. Kankuzeeyo. Abaana abali mu kkomero lwaliro basalidde emisango. Si beekalangala babakwata after elections. Nakinyonnyodde ne ku lunaku lwe Sunday if I'm not mistaken. Yes. Baba piikinga bupiikinzo mu makaali ne bakwata. Abeekalangala baali 149 mwe mwali awo bonna. Ne basunsulamu abaali bamanyikiddwa ne babazza e Kampala bonna. Abaali bo ku byalo eyo Kalangala bonna babatale basigalayo ne bagenda ne bano bwe baaviirayo. Tewali condition yonna oba negotiation yonna eyakolebwa. Yensonga lwaki ne president ku musango gwa Arua bamutege mundu buli kimu kyonna kyonna nabyo nnyonnyodde Sarah bikuddiramu nti bamutege mundu n'amuteeka ebisango gye treason ne giggwa nga tewaliwo open court hearing yonna yamusaba passport ye. Era n'asigala nga atambula. Kyekimuli ku Musogoluka ogambye nti Musogoluka batta abantu. Kyagulanyi yatta abantu oba Museveni yatta abantu. Omanyi mu Abanyarwanda engeri gye mwayonka ente mulowooza nti buli muntu alowooza mu ndowooza yammwe bwa. Musajja mukulu obuuziza nti emisango gyonna gyaggwa gitya. Nkunyonyodde be gyaggwa kubanga tewali omusango
bateka open court hearing nti bavunana Kyagulanyi musango gundi kuba jona jana field kati bobuze misango jaggwa gitya guno gwagwa gutya mukulu. The intention of this briefing is to introduce to you and explain to you what is going on. You have seen in the social media and on some radios of names coming up about the military holding 2 suspects and the names of Frank Gashumba and Innocent Kasumba. As you will know in my statement, they have other names. So it is informed by the fact that Frank Gashumba, Malingumu, with another name which we call Aka, Sentongo Frank Distance, and Innocent Kasumba, alias Mutabazi Simon. So the duo were arrested following a whistleblower's report to the Permanent Secretary of the Ministry of Defense about a group that was planning to fleece an investor disguising as Ministry of Defense officials. The fraudsters, under the cover of a company named Flagship Group, purported to be contracted by the Ministry of Defense for outsourcing, had invited the investors to Golden Tulip Hotel in Nakasero for a meeting over a purported deal to supply UPDF with hundreds of military trucks. Following the tip-off from one Nasa Mukungu, a counterpart to Mr. Kasumba Innocent, was arrested by Joint Anti-Terrorism Task Force operatives on the very scene where they were to meet these people. While Kasumba Innocent, alias Simon Mutabazi, escaped and has since been on the run, finally has been got. A police case file was opened up on the group. Tulina obudde butono. Kati ogugwa gutya mukulu. Oli ku TV werere jange yanoba ogugwa gutya. Oyina obudde ate kansoke mara kuzanyira no before oyina obudde obwokunnyonnyola okutegeeza ensi kubanga president yakuzeemu wano bwati yakugambye bwati. Somebody said I negotiated for Nubian and Edmundwe to come out of prison. And also says that I negotiated to get my passport. I don't know when my passport was taken. Has my passport ever been taken away from me? No, nobody has ever taken my passport from me. So who do I negotiate with to give me back my passport? Political prisoners locally and internationally, forcing a regime Okuta, Banobaiza, Badinimutwe, Banubian Lee, Badan Majiki, Bamode Tabi, Navalala. No one but Museveni. Yafuanyo. Okuteka wechibozi nagamba abano bambatadde batesezanange era nakwesane banafabamu okwagala okuteka wechibozi okutusindikiriza okwogera ne Museveni twakyogera lunye era tunamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa constitution tetugenda mukulu owulidde wavaayo olumu n'ogamba nti wali mu state house n'olaba Bobi Kitungo ngazze era n'osuubiza okuleeta ebifaananyi myaka gigenda mwena toleetanga ebifaananyi bya Bobi ngali mu state house golooza obulimba bwo tebutuuka bukoma. Frank Gashumba omuntu owa yakusinze okkirizanga Kyagulanyi yabasinga mukkirize. 1 ogamba nti towalana naye gwe akyasinze okuwalana ku nsi ya Katonda bino ebigambo bibyo. Nze sirina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never yakana nadulinga agwa ku accident simanyi lwaki tiyafa mpalana nja kuwalana love me I will love you kibayita omutuusi boda yamukuba
Yali ku boda. Yali obaga. Simanyi lwaki boda tiyamuyingiza mwala. You get it? Ondekera. Nze sina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never. Alright. Owana na Kyagulanyi lwandowooza ye kati njala kugaba mukulu. Time jomba nango ogitadde ku Kyagulanyi olw'okuba oyagala kufuuka Tamale emirundi tejja kuyamba fokasinga ku muwalawo. Kubanga muwalawo yeetaaga obuyambi. Wakuza omwana ono ng'omukuzizza ng'omuntu agenda okubeera akola mu gavumenti bakwemba sezenjawulo. Wabula yamaliriza atunda network ku mirongo egy'enjawulo mu nsi yonna. Kiddamu obudde bw'omala ku Kyagulanyi wabadde obuteeka ku muwalawo ono atunda network ku mirongo mu nsi yonna gy'abalaze. Gwe olowooza nti olina omwana oyo motivation speaker oba influencer oyo obudde bumale ku Kyagulanyi bumale ku mwana ono oyo obudde bumale ku Kyagulanyi bumale ku mwalawo atunda network buli mulongooti gwonna okwetoola ensi yonna gy'aba agenze okutunda network ye obudde bumale ku oyo. Ekirala oyina emisango mingi nnyo. Waliwo omusango gutanavaayo. Oyina omusango gwa rape ogukyeterese. Frank Gashumba okimanyi bulungi oyina omuwala gwa rapinga n'omusiiga siriimu n'omuzalamu omwana yo n'adduka mu nsambya babies home ne yeekubira enduulu mu basisita. Abasisita ne bakubira essimu okujja okuba ng'omaliza ensonga ezo. Frank Gashumba tewasooka kujja wagaana ne wasala olukujjukujju n'ojja n'obbayo omwana oyo n'omwana we tamanyikiddwako waali. Nkyakola further investigations okulaba nti omwana ono either wamunyiga n'omwana we kubanga omwana ali omusize siriimu era ng'omusindikira empeke za ARVs. Ono si blackmail, si propaganda. This is the truth. Warepinga omuwala n'omufunisa olubuto n'omusiga n'obulwadde. Yasibira mu nsamba bebizo ate tokubira nsamba bebizo obujibuuza nti information yafulumye. Nakuwoninga ddagenda mpola. Warepinga omwana muwala n'omusiga siriimu n'omufunisa olubuto. Omwana atako kubanga talina buyambi n'agenda ofuna obuyambi mu nsamba bebizo home. Neno osala amagezi nga basisita bakubidde ojjoola benge gy'okwasaganya wagaana naye oluvannyuma bwe kyali kikulya n'ogenda n'ojjayo omwana oyo. Omwana ono abasisita tebamanyi gy'ali tekyali amanyi mwana ono gy'ali efamire temanyi gy'eri. Bw'obanga wanyiga omwana ono ng'oyagala kujja obujulizi mukulu weegendereze. Oyina emisango mingi nnyo. Emisango egiri mu ofiisi y'esisimu katukuba akasabbuuni. Abaana bwaga nti wakolangako bwasomesa amasomo bwasisimula n'obakwatira mu ofiisi yo. Oyina emisango musajja gwe. Lekerawo okumanyira abantu. Ekyo kyo nkikubuulidde. Tokubira nsamba babies home management babuze nti mubyategedde information yeno. Njagadde public ete nakuwoninga dda totinkuula ntalo zotajja kusobola. Mwambala amasuuti ne mwambala engatte z'ebbeeyi nenga muli baffere mubeera ku baana babali mutandika okutulugunya. Ogenza okyankalanya famire z'abantu. Musajja gwe weewumuzeeko togeza n'okubira nsambya babies home ng'ogibuuza information bwe yagijjeruddawa. Omuwala nkyamunoonya okufuna information either oyinza okuba wamunyiga oba omwana nga wamusiika egiri nga yafa bufi wakiwadde kubanga omwana yatandise okufuuka ekizibu nga wamusiiga siriimu. Ekyo nkigambye bw'ona osooka woyina okukoma nja kwatya kuba information nangirina. Ekyo nkikubuulira. Ne information y'obufere gye wakola ng'erimu omuvubuka ava Maserengeta ga Uganda wafere emitwalo nga 25 egya dola nga diri yaveera ddala South Africa ne mufiiramu n'abantu. Eyo nayo ngimanyi njagadde kuteipingako obutiipizi na information yingi ekwatako. Genda mpola. Mumbeera mu Kampala muli mu gavumenti mukola ebikola muze tutwagala bite. Tujja kwogera ensonga zino ensi ejja kutya. Gwe nkomezaawo njagadde kusomesa oyo kootegeere. Era nawe nkulesaawo. Nina omuntu omulago njagala mumpera akatambi kano. Waliwo ekibinja ky'abantu ba YouTubers abali mu Kampala nga bano ba state mafias abakolera state okulyetinga diversion
no creating an utility mu Uganda okusiwula abaana abawala empisa n'okuteeka ebigambo bitateekeddwa okubeera ku mutimbagano. 1. Omuvubuka gwe bayita Kasuku. Kasuku y'omu ku state project eteekebwamu ssente state okuba nti banyumiza abantu ebiboozibozi ebitateekeddwa okubeera ku social media n'okukyusa amawulire we baba gaagalidde. Waliwo omulamu bamuyita Zubeda Byantalo. Zubeda Byantalo nkulabula kalyayo ejja kufa emirimu gye baakuwa tojja gisobola. Weetaaba mu kucreatinga diversions n'okutambuza ebiboozibozi eby'obuseegu n'okusiriwaza abantu naddala abaana abato. Tukulaba era tukutambulira kuli kimu kyokola Zubeda Byantalo. Mu promoting ebisiyaga amangesiti abalenzi n'abawala mu creating obuseegu mu ggwanga nga muleeta abaana bajja ku interview ez'ekisiru. Ayogera omwana amagambaga. Buli muntu njagala uwuliriza ebigambo bino. Munansonyiwa sikira nnyo okuteeka video zino ku mitimbagano naye njagala mutegere ekiri mu Kampala abasajja n'abakazi gavumenti bakozesa. Ebigambo bigenda okuwulira ngenda kukasoma kuba disclaimer. Ebigambo biri mu ka video kano sibiwoomera matu na muntu awuliriza essaawa zino n'abaana abaana ba video ne mpaliriziddwa bibalaka. Mulabe gavumenti abantu bekozesa okukyusa amawulire n'okwonoona generations ezijja openly. Nga ne mu America ewali freedom of speech, freedom of expression. Ebigambo biba bimyotinga nga tebaagala bisoundinge matu ga public. Mu Uganda kati ekintu bakyogera nga bwe kiri. Ngenda kusooka kusaba public mu nsonyi okuzanya akatambi kano. Wabula akalimu agamba mukyala musiraamu interview omukyala Zubeda Byantalo. Abasikyala Abayisiraamu beegendereza nnyo okugenda okusukka we balina okwogera ebigambo ebitakwatagana ndowooza binanzikiriza gyabwe. Njagala basaba akatambi kano buli akawuliriza. For the first time njala soka betu nga sinazanya akatambi kano. Kubanga kisusse omukyalo ne banne state beekozesa okukyusa amawulire okuleeta agaboozi agafu. Kawulirize. Lindako. Lindako. Nsose betondera nga ngenda okuzanya akatambi kano. Sibiyitira okubeera enkola yange. Ne omusajja ayina n'akakaaya yeyita mukyala musiraamu nandiyogedde naye kankireke kanzanya akatambi kano nawe mugenda kukwandika comment omuwulirize ate nga si wasobikula wulira bulungi nnyo. Gwe bangaye bumwe busire kwini muloga abasajje bw'ate nakusema mujjudde mu masabo balogesa mu sinesifamu obadoshima gongamba ati mumbera mu bibiine munnaye omusajja bw'amala binene abakazi bagamba mbu nasimanyanga nebyenjagalira ddala simanyanga waliwo abasajja bamalira nti njagala kummalira mu kamwa era kati gwe bw'omali omusajja alina bw'omalira ng'omuwala mu kamwa omuwala n'agenda mu kiyubu omugoberere olabe nti nasiba musazi wanzeeyo mu ttooyi tazimira nguza ne mu kamwa tazimira aziteekawa bazitwala bw'oba watereka akaveera ka mu kiyubu obanga wazze nako ng'oziteeka mu kaveera n'ozitwalayo olaba musajja kukwagala kukuwa mmotoka kukolera buli kimu kati bw'otwala ez'omunaku nanti kati era tebabikola banaku babikola basajja b'emunyonyo naawe ab'emuyenga abavuga zibenzi esifamu gabaza b'emunyonyo kati togenda sabanange Yansongola ki nsoso basaba n'obuvunaanyizibwa ebimbadde mugenda okulya nga si birungi kulya omukyala musiraamu agenda n'asaala alina n'akakaaya ku mutwe. Zezo programu ze bamugamba okutandika okukola n'abali abalala bemba mentioning de bangi nnyo bakola programu ebyo. Kuleeta abasiyazi, okuleeta abaana abeetunda, abaana biprogramu bibeera abaana abato balina amasimu. Kati omwana omuto awuliriza atya statement nga zino? Omwana omuto awuliriza statement nga zino? Enkyo omusanga alina mayiga, nso omusanga alina gundi, eggwanga abasajja boonoonye eggwanga. Naye ng'olwo yeyita YouTube yeyita munnamo yeyita mu munnakatemba. Kanka baddiremu. gwe bangaye bumwe busire kwini muloga abasajje bw'ate nakusema mujjudde mu masabo balogesa mu sinesifamu obadoshima gongamba ati mumbera mu bibiine munnaye omusajja bw'amala binene abakazi bagamba mbu nasimanyanga nebyenjagalira ddala olina omukyala omusiraamu waliwo abasajja bamalira nti njagala kummalira mu kamwa era kati gwe omusajja alina bw'omalira ng'omuwala mu kamwa omuwala n'agenda mu kiyubu omugoberere olabe nti nasiba musazi wanzeeyo mu ttooyi tazimira nguza ne mu kamwa tazimira aziteekawa bazitwala bw'oba watereka akaveera ka mu kiyubu obanga wazze nako ng'oziteeka mu kaveera n'ozitwalayo olaba musajja kukwagala kukuwa mmotoka kukolera buli kimu kati bw'otwala ez'omunaku nanti kati era tebabikola banaku babikola basajja b'emunyonyo naawe ab'emuyenga abavuga zibenzi esifamu gabaza b'emunyonyo kati togenda sabanange simanyi omukyalo no bamufumbo
Nesinga abadde mufumo nga inabu yati yandi mukiriza kola bintu bino nga mukyala mu Islam nga naibwa mu Islam bamasheka mutuyambe kubana obuwala ba Islam ng'ekikulanga kino batandise okusewuka empisa awo tuvuddewo tugenze ku musajja ono ngenda gena mu party 2 information mugenda jiwulira njagala kusooka kuyisawo baka buno omukulu ono omwami ono kansoke mbalage omwami ono mwena mumanyi musoke mutekewo amanja nga sinagogera oyo mumumanyi oyo guess njala abantu basatu nga mumanyize ente information mumumanyi oyo asose Alan amumanyi yoyo Jeni amumanyi yoyo Halima Namata amumanyi kitegeeza abantu bamumanyi yoyo Pastor Serwadda mumanyi bulungi nnyo awo nga yakajja mu Uganda nga afaana ndazibonye yennyini n'otunyo tutunyo mix yoyo Serwadda Pastor Serwadda mulaba kwata ekifaananyi kya Pastor Serwadda okiteeke okigatte n'ekifaananyi ky'omusajja eyeyita Kawuki ow'Emmengo Munyarwanda ndazibonye ojja kakasa nti akayibano kaali kayingira dda mu Uganda. Lwaki ndeese omwami oyo okuva lwe yayingira mu Uganda mwena kye mutamanyi kino mwenna mugenda kutya ngenda kukola reference nga ngirifalinga ku mwami oyo. Abanyarwanda bonna abajja ne Museveni tebagenda mu lutalo direct olutalo baluleka mu Baganda ne balulwana ne babatta ne bamalawo bwe baamala okutta Abaganda ne bawangula ne batandika okuyingiza Abanyarwanda mu security organs ne ku byalo ne ku LC1 bakitafu bagenda okulonda LC1 mu 1986 60% ebyalo byonna byaliko basajja Abanyarwanda ekyakiwakanya jinja muwa sente 60% LC1 ezalondebwa mu 86 87 zonna ebitundu okaga ku buli 10 okwetoola Buganda yonna baali Banyarwanda bakiyamaani akikkiriza wandiikawo message nkunnyonnyola okeetegeere. Temwakimanya kino kindrivinga ku information gyengenda obbaleta mugenda kutya kindeta ku information gyengenda obbaleta esembayo mugenda kutya olwawangula olutalo Abaganda bokka baatwala mu nsiko ne babattireyo bonna bano ne bamapinga ettaka lya Buganda lyonna ne bagenda nga balekawo ba agenti baabwe ku buli ttaka lye bali bamaze okumapinga bwe watuuka okulonda LC1 1986-87 60% LC1 mu Buganda zonna zaaliko bakyamani nga Banyarwanda abasigadde babasupply nga batandika amakanisa ag'abalokole olwo batandise okukola network abasigadde bonna babasupply nga batandika okukola amakyaki g'abalokole bano basoladde mu bajjira bano n'abala bonna bano bakina babuyingo bonna mu bajjira bonna basooka ne bateeka batandika okuba nga bakuuma ettaka ne babayingiza mu LC1 n'abasindika mu makyaki bakuleetinga amakyaki g'abalokole bamala okuleetinga amakyaki g'abalokole abalala babateeka mu bitongole by'okubega ne balyoka bakusaddaakira Omuganda nga mainstream media ewo bagiyita UBC ng'eriko Bulu Channel oba ne Red Channel ze channel B ezaaliwo TV ng'eriwo UBC ne balyoka basala Omuganda bateekawo operation yayigambwa abantu abali basigaddewo banyanya ne balyoka basala Abaganda ne basbookya ebipiira eyo memory ekyali mu mutwe gwange ey'okwokya Abaganda ebipiira kati bavuddeyo bonna batandise okuvaayo omwami ono byabadde ng'abuulira mu kyaki ye olira bwe yayogedde bwe nva ka video kono tugende ku information erikkirya yayogedde bw'ati lwaki bwetugamba okukola ebikola esatu mu mbaga emu omuwala mulabye anjagala nange bwagala ate ne tukyala waani wasenga ate yeki mu bino ebintu kyeki
kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala. Kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda, kati yafuuka nsonga oyo naggwa mukati ate kakati kwanjula tugenda wa taata wa muwala taata wa mulenzi ne bagamba bwe bati okwanjula ne bwe muba temwagala kukola mukuleke naye consent y'abazadde bombi eteeka okubaawo. Kati mu tteeka lyaffe baatadde mu kyebayita etteeka lyabwe bonga bo. Ono yayogera, oyo yayogera mu tteeka lyabwe nga bo. Ono ndazibonye, oyo tunyo mixi yayogera oyo. Kaka kudize yowulire. Ulira. Lwaki mutugamba okukola ebikola esatu mu mbaga emu? Omuwala mulabi anjagala nange mwagala ate ne tukyala wani wasenga senga ata yeki mu bino ebintu kyeki kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala. Kati ate alright Segwadda oba Segwadda baani endigazo zijja kuleetera obubaka buno. Nkulamusizaako mukulu Serwadda sajja omunyarwanda atonye mmoli gye baleko ssebo. Ffe tuli basajja bakazi n'abasiri basajja baganda n'abakazi baganda. Tulina obulombolombo n'ennono bwe tutambulirwako. Era tetewasangana nga bwe tuzaalamu bwe batuzaala tetuwasangana. Bajjajjaffe kyabateesawo ebika kwe kwawula omusaayi. Mmwe ekibafuula abakawo mentality ng'etowooza ya mwentono kubanga mwezaalamu ekitali mu Buganda. Ekyokubiri nti ffe mu Buganda senga amalanga ensonga era senga teyali mukazi yandibadde anzaala. Do you copy that? Senga amalanga ensonga senga wa nsonga etya? Senga y'omu ku bakebezi ba family. Abakebezi bamanyi nga gwe boyina abakebezi bakebera mu kanisa ngo bakebera batambuza abaluwa bali receiving ekimu eky'ekkumi kati senga abeera mukebezi mu family. Ekyokubiri ssebo ekkanisa gy'osumba ne Bayibuli gy'okwata gwe njala kubuuza ekibuuzo kimukulu okutuuka kwa Katonda oyita mu mitendera emeka Segwadda. Bw'oba ogenda Katonda oyita abantu bako kutuuka Katonda. One osooka mu Bayibuli yennyini ompuya bulungi. Bayibuli neekulaga Yesu Kristo. Yesu Kristo yakutuuse wa Katonda. Kati mu Buganda okuwayira senga yentabiro y'okuwayira mu Buganda. Bwe tuba tugenze ffe ng'abaagalana tusooka wa senga. Senga ye messenger kubanga yamala ensonga. Senga bw'abeera messenger yatutuusa ewa taata oba ewa maama. Ompulya bulungi nnyo. Kati nga Yesu Kristo wali messenger ewa Katonda ne senga messenger eri ewa taata w'omuwala ye messenger. Do you copy that? Kozesa omutwe gwo ne Bayibuli gy'otannamala kusoma kubanga n'abagisoma bagiwandika balimu okutegeera otegere bulungi ffe tuli Banyarwanda. Senga amalanga ensonga. Senga messenger nga gwe boyita mu Yesu Kristo okutuuka ku Katonda ng'okozesa Bayibuli kubanga muli Banyarwanda temutegeera. Ekisookera ddala mu Buganda bwaffe bwe muli mbuwakuliramu oba wajja mukulu nga bombuzi. Omusajja yenna bwabanga ayagala tasobola omusajja yenna nga nze sisobola kutuuka wa taata wa muwala oba wa mama wa muwala direct nedda kimenya amateeka mu buwangwa n'ennono. Kubanga ekisookera ddala nze nga nze omulenzi sisobola kutuuka wa ssezaala wange mugala munnaye taata omanyi nti gwe mwami gundi nti emanya gange nze gondi mbadde nze kweyanjulira nti mbadde njagala muwalawo era njagala muwase mu bulombolombo naye tekikikola. Tekikola fete tuli bazungu. Ate era nze omwana omulenzi sisobola kujja wa maama wa muwala bwe mpita nazaala wange mwolekeza bwenyi mutandika mu buyambozi za kiseegu munnange no maama amanya nze gundi emanyi gwe mwagundi munnange omwana oyo mwagala era twagala kwekuba mbaga. Kyova olaba nti omuko tasinkana nazaala we. Ate era n'omuko ensonga zizo naziisa wa senga ye messenger. Kati mulookuba muli basiru temutegeera mwagala kuddira obuwanga bwammwe mu bufulo bw'Abaganda omwagala kuddira obuwanga bwammwe mu buteeke bw'Abaganda mu kyankana ne tekijja kusoboka. Senga ye messenger atuusa obubaka eri abazadde. Abazadde ne bagamba wowe butubu guli nti ye munnange omuntu wamulabye otya nti muwala waffe yaŋŋambye nti omuntu ali bwati ne bwati ne bwati. Taata n'awandiika omukukulu gw'ebbaluwa n'ategeeza nti ensonga tuziwulidde era tuwadde olunaku olw'okujja okukola ki olw'okujja okwanjula n'ebbaluwa ebeerawo. Katuyagala ni abaako ebbaluwa mbwa ggwe. Mukulu Serwadda oyagala anya oli basajja basiru. Kale oyo ndoza mutegedde bulungi saagala mulwako njagadde musomese nja muddira olunaku olulala lwonna muteeke mu kibiina musomese bulungi nnyo alyoke ategeere ensonga ze nga bwe ziri ng'omuntu. Tuvudde obulungi nnyo. Awo
mpumuzaawo era nvuddewo kati tugenze ku information eri kurusho ennyo nsabaliranye Ssaabasajja Kabaka amunnomere kutu amugende muzukulu wa Lumbuye atuuse mu paati 2 okusookera danjira kubaza abazaana n'abasajja ba Kabaka okutwala ensi yonna abalwanyi olutalo v'omwange okulanga mutaasa empologoma ya Buganda okuba nti ebikako nga bweri wiiki tennaggwako nasaba Ssaabasajja Kabaka abonekeko eri Buganda tumulabeko era lwali tulibusa Ssaabasajja Kabaka n'asiima okujja okulambula ku ttaka lye eri kaazi eririko emirembe era bw'ati bwe yadde afaanana tusimbule information nga tuvudde katambi kano ettaka eryogerwako liwezako yeka 12 nga Ssaabasajja Kabaka yasiima n'agekwasa basikawutu bakolereko emirimu gyabwe kyokka banakigwanyiza bazi balyensenzaako era mu mbeera eno ekitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka ki Buganda Land Board kizze kirwanagana nabo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II asiima n'alambula ettaka lino era atuuseeyo ku saa 8 ez'emisana Ssaabasajja ayanirizidde abakozi mu kitongole ki Buganda Land Board okubadde munnamateeka Dennis Bugaya Beka Sejjengo n'akulira abasikawutu Ashirafu Kizito bano bamulambuza ettaka nga bamunnyonnyola batamanya ngamba abali yesenzaako oluvannyuma lw'okulambuzibwa asibudde abantu be kyokka badde agenda kwe kusanga abalala babadde bamulindiridde era n'asiima n'ava mu mmotoka ye ne babuuzaako olw'essanyu ne libugaana ababaddewo nfunye omukisa okuba nga akyengoddeko bigomulaba kuba mbadde sisuubira nga watumanyi nti wabeerawo ebigote biraze nti tasobola kugamba sekinoomu nti ezirya mu kitundu kyammwe naye teesiimye okulaba Kabaka waffe nga mulamu kizzaamu amaanyi naye tumwagala nnyo omutanda waffe tumwagala nnyo 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 nga wokiwulira ng'amazima ettaka babadde balimalawo libadde liggwawo alright kavudde kwanjula katandise kavudde kwanjula kakoze eki katandise nze mu butondo bwange ndi musajja wa mirembe nnyo singa oba onfuukidde w'emirembe bonfuukira ekizibu nange nsobola okufuukira ekizibu mba sikwesonyiye gye munaakomya okusiriikirira abatemula Abaganda nga bwe babatta nga temusobola n'okwogera musobola bajja batta bamalewo ow'ebbanga bw'otamuwumukira tewebaka abali mu kutta Abaganda Banyarwanda abakulira Museveni kyovula bali batandise ekibuuzi kya tribal kubanga ye tribal card gye bazannya okwedefendinga nti they are discriminated. They are not discriminated because they are the one in power. Bagezaako kututtira batuttira ddala. So sisobola kubanga mugezaako kummalawo ate nze nsiriko okutwogera. It is impossible, tekisoboka. Kati kavudde kwanjula katandise. Abaganda mwenna njala bategeeza mumanyi ensonga ezimu ng'oggyeko eziri political lwaki Dr. Sulaiman Kigundu bamutta. Abaganda mumanyi ensonga ezimu lwaki Dr. Sulaiman Kigundu bamutta ne Dr. Sebana Kizito. Uliriza bulungi nnyo ogenda kutya. Abafuzi b'amatwale bwe bajja mu Uganda okufuga amatwale gaabwe, Buganda yagamba ffe temujja tufuga wala mutukume. Era ettaka baalisaza bamu ebyapa mwe baakolera ekyapa ekya miles akenda aka Buganda nga ka buli Muganda yenna anaddawo. Ekyapa kino kyakwatibwa ne kiteekerebwa mu kittavu ky'eggwanga lyonna kye tuyita Bank of Uganda ne kibeerayo. Ssekabaka Muteesa ekyapa ekyo n'akirekayo. Obote asooka n'akirekayo. Idi Amin Dada n'akirekayo. Abalala ne bajja ne bakirekayo. Naye jjukira Omunyarwanda Joseph Kibahabula tabasira mutawuna wa Kale tinseke bizeze nsanga bisibe yali mu bibiina ebyali bibega eggwanga nga bali mu system ng'abega batandise batya. Museveni yamanya mission yaabwe yabaleeta kwali kutwala ggwanga Uganda nga basinzira mu Buganda ng'era bamanyi kye baali banoonya. Mu ntandikwa Museveni yagamba
Amini oba yali atta abantu bayita yatta abantu bali afunga bulungi twalina mission yaffe twalina okutuukiriza. Ani awulira ekigambo ekyo Museveni ng'akyogera. Njala comment ezi tusimba tusigaze dakika 3. Njala comment ezi nkuwa ensonga lwaki. Ani yawulira video Museveni ng'agamba nti ffe twalina ensonga lwaki, we had our mission. Alright, mwaliwo. Mission eriwa. Museveni batuuka mu State Research Bureau, mwalimu abanyarwanda bannaabo, muli mama babazi basama okuteesa bali mu government mu biseera ebyo. Ng'amanyi information bwetambula. Era mu biseera ebyo, Museveni agenda okugenda mu nsiko okulwana nga bamanyi ekigendera kyabwe. Kyali kyakusooka kutwala ttaka lya Buganda lyonna. Nga bakimanyi bulungi nnyo nti ekyapa ekya mayiro agenda kiri mu Bank of Uganda. Balwana batuuka okutuuka ku nkomero y'olutalo. Muganda yaluwangula Dr. Rutankome Andrew Kayira bamusindika mambuka gye bamusanya abasirikale bonna n'akomekerezebwa nga bamusse. Museveni bamala okutuuka beejaga tebasooka kwagala kulaga mu lulwabwo balimba abantu kumbe ekigendera kyabwe bakimanyi. Mu biseera ebyo jjukira omu ku baali mu Bank of Uganda ng'abaali abakugu ku lukiiko olufuzi kwaliko Dr. Sebana Kizito Omugenzi, kwaliko n'omugenzi era kwaliko omugenzi Kigundu eyali nanyini Greenland Bank. Era yono mu kukyusakyusa ssente yayambako Museveni mu kukyusakyusa ssente zaffe zibba omugenzi Sulaiman Kigundu olw'okuba nti yali be Baganda babiri abali ku board evunaanyizibwa ku Bank of Uganda yamanya ekyapa kya mayiro akenda we kyali. Yassala olukujjukujju ng'omusajja Omuganda. Sulaiman Kigundu n'abbayo ekyapa ekyo ekya mayiro akenda. N'akikukusa n'abaako gye yakiyisa era ne kigwa mu mikono ebituufu ne kikukusibwa mpaka Bungereza ne kiterekebwayo. Bwe kimala okuterekebwayo, Museveni ne banne bonna oluvannyuma bajja babuuza ekyapa ekibadde muno ekya mayiro akenda kiri luddawa. Museveni ne banne nga babagamba muno tulinamu Abaganda babiri bokka omuli omugenzi Sebana Kizito n'omugenzi Sulaiman Kigundu be bateekeddwa okuba nga bamanyi ekyapa kino amayitire gaakyo. Watto Sulaiman Kigundu ng'asooka akyegaana nga ne Sebana akyegaana kubanga Sulaiman Kigundu yayimete ekyapa tekinnatuuka kirina okulaga. Oluvannyuma Dr. Sulaiman Kigundu agamba omugenzi Sebana Kizito ekituufu kiri nti nali sisobola kuleka kyapa kya Buganda abasajja bano bakitwale. Ekyapa nze nakijjamu ne mbaako gye nkikukusa ne kiyitamu era kyatuuka dda mu mikono ebituufu gye kirina okubeera e Bungereza gye kyaterekebwa. Kigundu bamussa akasiriso banyiiga nnyo. Museveni akimanya. Banyiiga nnyo. Kigundu atandika banki ezize akola bizinensi ayingidde mu kuyingidde mu FDC bamuprofilinga bulungi nnyo. Ekyavamo nga batta Dr. Sulaiman Kigundu nga mwavuwaza completely totally also. Museveni ng'agamba mumanyi nti tulina ekizibu eky'amaanyi. Twagala ettaka lya Buganda lyonna naye tetulina biwandiiko byalyo. Twetaaga ekyapa kya mayiro akenda kidde. Ne bwe tunaakola tutya tugenda kufuna mirembe wano. Kati bakatikkira abajja babeerawo bonna nga babalemesa. Okutuuka batuuka ku nkwezenge yaabwe y'amayiga ne bagiteeka Emmengo. Ne baleeta David Wasajja ne bamusimbuliza gye bali bamutadde n'ajja Emmengo. Ne bateekawo Agnes, ne bateeka Asala Kagere, Agnes n'abaluga, John Katende n'abantu abo. Kati ne batula ne bateesa ne baga tufunye tutya ekyapa kino. Nga ensonga yokka engeri basobola okufunamu ekyapa kino kwe kujja kuba baategeera oluvannyuma nti Ssaabasajja Kabaka yategeera ku nsonga zino era ye nannyini buyinza obusobola okufuna access ku kyapa kiri ekibaakukusa okutwala e Bungereza okukireka ekya mayiro akenda. Kati nga ate tebasobola mufunako access kumwogerezeganya bwo ekyapa kino lwaki bamutta. Okuleeta David Wasajja mayiga okukola byonna byomubala of understanding biki byonna nga mission ey'okutta Ssaabasajja Kabaka bamutte, then David Wasajja afuuke Kabaka gwe batwala e Bungereza
kye kitola mayiga ayogera bali abazungu bimuleba ndako lina kwezo era n'okulagayo David Wasajja bonna yo documentary badde bakola n'ebifaananyi badde bekubisa n'abazungu na badde bakola kye bayita profiling anti ono baba avuddewo ono yajja ono bwajja yagenda okugenda n'okunegotiating ofula ebintu bya Buganda byonna ebisigaddeyo bikwase Museveni bamukwasa ekyapa kya mayiro 9 abeere nga ye genuine land owner mu Buganda lyonna banyabo ne bassebo nabagamba buli omu atereke ekyapa kye atereke empapula ze abasajja batutteka ettaka lya Buganda naye tebalina kyapa na kimu kyonna kye balina byonna bifu gwe no Muganda gy'oli ku ttaka gy'oli oba Salimu Sala tutte simanyi gwo Nakasongola yenna tutte Luwero yenna tebali ebyapa byonna balina bifu ettaka lya Buganda mayiro 9 lyonna ekyapa gye kiri kyaterekebwa naye balina kusooka kujjawo Ssaabasajja Kabaka okukifuna gye kiri nga bakozesa David Wasajja ne mayiga n'akakiiko akali Mengo batte Ssaabasajja Kabaka baleete David Wasajja ayingirewo nga bali mu profile nga bali nga atambula n'abazungu waliwo akazungu kali kakola profile kazze Mengo kakola biki Wasajja yali yesetinze mayiga agenze Bungereza asinkanye omulangira omu batadde application za banokusaba DNA ebyo nakasasi nga mission ya kujjawo Ssaabasajja Kabaka bafune ekyapa ekyo zizimo ku nsonga ezitisa Ssaabasajja Kabaka era gwadde n'ogandi Kabaka atunda ettaka nkusaasidde ekirala kikino mu Buganda ettaka erisinga obulungi lya Kabaka osobola oddigula ng'omusenze naye oluvannyuma n'oba ng'osasula obusuulu n'envujjo si bwe kiri nti abasinga obungi mulina kye mutamanya kirikiriwa ekyapa kya mayiro 9 bamanya nti kiri wala nnyo balina okufuna engeri gye bajja amaanyi ku Ssaabasajja Kabaka n'obwannannyini ku ttaka bamufuula ekitagasa mu Buganda batya baatuula ne baddira mayiga ne bamugamba aleete puroguramu y'ekyapa mu ngalo puroguramu eyo teyali nti yali yakuzanya yali yakuggyawo maanyi na kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka nga Ssaabataka n'Obuganda obujjako amaanyi agasolooza obusuulu n'envujjo ku ttaka nti bwoddira n'otekawo kyapa mu ngalo n'okiwa buli mutuuze yenna ali ku ttaka lya Buganda nti omuwadde ekyapa kya myaka 49 kitegeeza Ssaabasajja Kabaka abatakyalina nnyini ttaka era abatakyasolooza busuulu na nvujjo abatakyalina mugaso mu Buganda abatakyali land road mwenna temwakategeera kyekyali ekyapa mu ngalo bino byonna tubigamba bane tebasobola bitegeera bategeera beewunzise batyo olulumu ne bategeeramu ne baddamu ekyaleeta kyapa mu ngalo kujjako obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka kubanga edda Buganda tuli ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka nti osasula obusuulu n'envujjo n'okolyako byeyogera ettaka lisigadde lya Ssaabasajja Kabaka nti ye kati omuntu yenna w'Omuganda basi Muganda omuwadde ekyapa kya myaka 49 Kabaka asigadde luddawa aba akyalina amaanyi aba akyayitibwa Ssaabataka aba akyasolooza obusuulu n'envujjo era obuyinza bwa buli luddawa ng'omuggyeko nti yenna nnyini ttaka buli muntu omuwadde ekyapa myaka 49 aba akyalina obuyinza kitegeeza Ssaabasajja Kabaka basigadde mu bbanga takyalina wayogerera ku nsonga za ttaka mwenna temwategeera kyapa mu ngalo mwali temukitegedde mwenna temwategeera kyapa mu ngalo kyajja ku ki lwaki tekyasobola kujja ku Josh Mayanja Nkanki lwaki tekyajja ku Mulwanya Muli lwaki tekyajja ku Muliika lwaki tekyajja ku Jebi Olusimbi lwaki kyajja ku ono kubanga temwategeera kyali kigendo kya kyapa mu ngalo kujja buyinza bwonna ku ttaka lya Buganda bujja ku Kabaka anti yenna nnyini ttaka ye Ssaabataka musasula obusuulu n'envujjo nti ne kanzu nti ettaka lyonna kati ofuna ekyapa kya myaka 49 nga Kabaka takyafuna busuulu takyafuna nvujjo si yenna nnyini ttaka ettaka lifuuse ly'emyaka 49 omuntu ajja kugaa nti alumbu yalimba abalinzi bwe liggwa kulidde wa Kabaka ng'omunyalwanda yali mwe temwategeera bana basajja mission yali mpanvu nnyo baali baatubala omuzannyo munene nnyo bino ebige bye twogera bizuukusizza abantu bangi nnyo okutandika okwetakula ebigere nti wait a minute kino nga nali saakitegeera before nga tonneebaza nze sooka webaze Kyagulanyi Ajembe obufuzi webaza abaana bafuluma information buli lunaku yatasobola kufuluma ku radio wonna wamusanga social media ng'akyogedde abaana bangi bavuddeyo kati bakozesa emitwe gyabwe kyenalimba gamba nti bw'okyokwogera ofa ne bw'oyogera ofa abantu bangi balina information ebagisirikidde esobola okutaasa eggwanga bano abasajja bali batufugira mu kizikiza nga tebaagala muntu ategera information ebigendererwa byabwe kati mutegedde ekyapa kya mayiro 9 gye kiri balina kutta Ssaabasajja Kabaka baleete Wasajja bakolagane mayiga bagende e Bungereza
basayininga endagaano bazze ekyapa kya Museveni afune legalite ku ttaka lyonna erya Buganda. Buli alina ekyapa nga munyarwanda mwatwala ettaka lya Buganda basali musale temujja kufuna kintu kyonna kye mulina kutegeera ku ttaka eryo. Kati njagala uwulirize bulungi nnyo. Abantu bano wammanga bajja ne bagabana ettaka lyonna erya Buganda ku square miles zonna eza Buganda. Museveni yagabana square miles ezitamanyikiddwa muwendo ku ttaka lya Buganda. Retired Colonel Kiza Besigye emwabuliza amaaso ng'afukaana aba alina square miles z'ettaka ku ttaka lya Buganda. Ziri ku kyapa kiri eky'ekyenda. Samu Kuteesa Azuwero y'omu ku balina ettaka mu Buganda. Amaama Mbabazi bomu balina square miles. Salimu Sale naye alina square miles. Omugenzi Frederick Rejema alina square miles. Kahindo Otafile Mavia Kuku alina square miles. Genet Kataha Museveni alina square miles. Nabala bonna. Ettaka lino batandika mu lutalo nga bamala dde okumapinga bagenda otwala na buli kimu naye nga baali bagenda mu lutalo nga bakimanyi nti ekyapa kiri mu Bank of Uganda ekya mayiro 9. Naye omugenzi Sulaiman Kiggunju yakibbayo ku lw'omutima gwa Buganda ogwamwambala n'akibba. Kati tebalina ligalite ku ttaka lya Buganda nerya Uganda yonna kubanga erimu ku lya Buganda tebalina kyapa na kimu kye balina. Kyovula bakozesa nnyo entebe Minister of Land y'entebe okutandika okuteeka ebyapa okutuuza ebyapa ku byapa bya Buganda byonna bifufu. Kati mutegedde lwaki bagala okutasa basajja Kabaka. Mayiga tasobola kugaba bintu bino, teri Mmengo agenda kugaba bintu bino, teri Redde agenda kugaba bintu bino, teri muntu agenda kugaba bintu bino. Kubanga buli Muganda yenna abadde abimanyi yasirika abaabyotegerako baafa. Kati ffe tubaze okusobola bategeeza ebigambo bino. Buganda singa omugenzi Kiggunju teyabba kyapa ekyo singa kyovula oli abuuza Samu kusamanya ttaka lya Kabaka aligaludda kubanga bamanyi nti bajja funa ekyapa essaawa yonna. Nyongera okujjukiza Buganda nsi yeetongodde erina bendeweera erina oluyimba erina abantu erina ekibuga erina ekisawo ekyennyonyi erina paliamenti erina amalwaliro erina amakooti erina amagombolola n'amataka gonna okutudde gavumenti gonna gaayo ne State House bbiri kwe zitudde Entebbe ne Nakasero lyonna ttaka lya Buganda. Gavumenti ya Uganda mpozi erina kyera etudde ludda wa? Mbuuza ggwe kwata omutwe gwo nsege empita engalabi obuuze gavumenti ya Uganda erina kyera etudde ludda wa? Njala kubuuza Sam Mayanja nko challenging. Buganda singa egenda kugulawo omusango gwa independence eddeyo eva mu ndagaano gye yakola. Gavumenti ya mwepozi tulaludda era muyina ki? Ekisawo ekyennyonyi kiri ku ttaka lya Buganda lya bamamba. State House y'Entebbe kweri ku ttaka ery'ensamizi ttaka lya Buganda. Ey'e Nakasero ttaka lya Muteesa. Amakooti gonna magombola State Council Parliament byonna city person ttaka lya Buganda mulina ki? Gavumenti yamwe esobola kutuula wa? Kubanga omusango mayi guli mu process. Era mwabatta Baganda mubatte nga mukimanyi omusango guli mu process gutandise okutambula kino nkibabuulira. Era tudde omuntu natandika okusiwaza mubuuze singa Buganda eddamu negana tegera teeka omusango mu kooti mu International Court of Justice ng'eyagala kufuna independence yaayo gavumenti yamwe etula luddawa era ttaka kiri erina. Nkubuuza answer me. Gavumenti ya Uganda kiki erina era etula luddawa? Nkumentioning ebintu byonna etula luddawa. Parliament wetu ttaka lya Buganda. State Hall wetu ttaka lya Buganda. State House wetu ttaka lya Muteesa. State House Entebbe lya Musami ery'ensamizi lya Buganda. Kisawo ky'Entebbe kiri ku ttaka lya bamamba. Barracks zonna zitudde ttaka lya Buganda. Amakerezi emizikiti church zonna zitudde ku ttaka lya Buganda. Gavumenti yamwe betudde luddawa ina ki? Buli akusirwalirako mugambe kimugambe lunye. Osobola okuzanyisa ebitundu byonna eby'omubiri tuzanyisa mutima. Omutima bye Baganda mu Buganda. Mutukwate empola ate mututte empola. Ngerako baza mwenna batandise okukola paperwork ne profiling eteeka omusango petition ku nsonga eyo.
Tetugenda kukkiriza Buganda n'Abaganda kusaanawo n'abantu ba Kabaka batudde mu Bwakabaka bwa Buganda emyaka gyonna omuli Abatoolo, Abanyolo, Abalugwala, Abasoga baki nga batudde entende okusaanyizibwawo n'okujoogebwa basajja Abanyarwanda nga bagwira. Tetugenda kigumiikiriza. Nosanga oli yeyita Mulundi ayogera lwaki temwogera lulimi lwammwe? Nosanga oli yeyita Munyarwanda ayogera mu Luganda lwaki temwogera lulimi lwammwe? Bogati Abaganda tebalina mugaso mu Uganda. Olulimi lwabwe ettaka ku mutudde lyabwe mutta bo bennyini. Kuno siku sosolanze ngata ayakozesa tribal state. This is not a tribal statement. It's not a tribal statement. Gano ge mazima agakaawa. Emyaka naje mbaze mbuyinza. Mwagana okuzimba capital city elsewhere kyabalema. Muganya okuzimba referral hospitals ziri ku international kyabalema. Amalwaliro gabalimi okuzimba, enguudo zibalimi okuzimba, buli kintu kyonna kibalimi okuzimba. When we come out to condemn, mugamba tukola nsobi. Mwagala tusirike, bwe tunasirika mugenda bikola. Okugema kusinga okuwonya, buli kye twogerako mu kikole, muweeyo mukyusa obuyinza mu mirembe. Ffe tetwagala kuyiwa musaayi, nkiddamu kano mu recording. Tewali muntu yandiyagadde kwagala kuddamu kuyiwa musaayi mu Uganda mu .com era gye tulimu. Twagala kukyusa buyinza mu mirembe. Kubanga olutalo teruli mu kalungi. Nkiddamu, tewali muntu yandiyagadde kuleeta lutalo mu Uganda kuyiwa musaayi. Kuba teryalina buyinza ku bulamu bwa muntu. Mufugidde eggwanga emyaka 4. Diringa eryakava mu lutalo. Okuwamba abantu ye solution. Mwokutta abantu ye solution. Temwagala muntu ayogera. Mwagala bakasiru wokka. Obubbi bulinga obubbi. Ogoba abantu kulinga ogoba abantu ku mataka. Abantu mbajja mu business. Abaana tebakyasoma. N'okulya tebakyalya. Mugema abaana abantu mubatta. Buli kimu kikoze mukikola kutta abantu. Kiki kye mwagala mu nsi muno? Mugaggawadde ne ssente muto ziteeka mu banka ziri mayumba gamufu. Muleta bano abafumigeta ne baleta bafufuira ku nsimbi. Waliwo atannalya mmere. Waliwo ali ku ddwaliro nga talina ddagala. Waliwo omwana ng'agudde ku accident bamuvugidde ku bodo motuusa mu ddwaliro. Emmotoka yakutta omuliro y'amafuta n'etta abantu. Nenga n'omuntu ayidde anoonya wayaggayagga bamuyambira nga talabawo. Zino ensi ze mulaba ensi wentudde eyina ebibuga 86 buli kibuga kirina lifalo kirina amagombola buli gombola limu eddwaliro enkana mulago. Bayina ebibuga 86 just cities 86 cities. Buli city erimu amagombola agawero 6. Buli gombola limu eddwaliro ly'efalo lyenkana ne mulago. Kiki ekibakwatisa ssente z'omusolo musindika abantu bamugenda e Bulaaya nga musobola okukwatibwa n'emiteeka mu Uganda, ne muzimba amalwaliro mu Uganda, ne muzimba amasomero mu Uganda. Mwagala tugamba n'abaana mu masomesa bwe mu education system yammwe mugi implicating n'ebirangi bya advanced, ne muzimba amasomero ne muleta n'abasomesa tebisobola kubeera mu Uganda. Bwe muzimba factories bannayuganda bafuna emirimu ne bagaana okudda e Bulaaya ogenda okube terina kino kanfundikire nakyo. Gwe wenna ali mu Uganda wandifubye nnyo okulwanda okukyusa eggwanga eryo mu mirembe tukyusa obukulembeze n'okuggyako Museveni. Eno gye musuubira okufuna passport mufune visa birala mukko. Bajja kukusudya ofune visa ojja tuukayo ng'ebintu ebiriyo birala mukko. Wejjuse lwanda nnyo eggwanga likyuke buli mukulembeze ajja n'ebibye. Eno mu Bulaaya birala mukko nkunnyonnyola. Life is fucking expensive. Eno teri life. Osobola okubeera mu apartment y'emyaka 4 nga tomanyi ne yibawo. Tebaagala kumanya. Lw'okoze lw'olya, lw'otakoze tolya, teri nnyumba ya jjajjawo, teri relative. Teri ani. Bw'olwala n'otakola you end up ng'ogenze ku street. Kubanga teri agenda kulisa. Eryo ne bannansi abali mu bulamu bali ku street basula ku street. So kino nkikugamba lwanirira ensi yo nga tennakuwa kulwanirira. Abasajja Abanyarwanda batwala ensi kuba balina ssente. Mwe baba basindikiza muve mu ggwanga lyammwe mugende mulobe musaba asayiramu. Nenge ekituufu mukimanyi nti Uganda esobola okutwacommodatinga. Kye sibagambe kye mbadde nerabidde.
Ekyapa kya mayiro akenda kiri gazeti n'omuzungu akimanyi nti Uganda eri rich in minerals, fucking rich in minerals. Under the 9,000 square miles of land. Mulimu ebyobugagga kyobula Museveni akyagala. Bw'oba oyagala okuprovinga kyenjogera, genda otandika okulaba miles ne miles batutezo n'ettaka baani abali ku bajasi. What are they keeping? They know what is underground mu mayiro akenda. Omuzungu ya gazeti nga mayiro akenda akimanyi Uganda is fucking rich in minerals. Omuli amafuta, omuli natural gas, gold, diamond, n'ebintu ebirala biri mu miles akenda. Kyova nti bano batutte ettaka lyonna balyeddiza kuba manyi kiri mu ttaka. Njala kujjukiza amafuta Museveni si yagazuula. Abazungu baleka bamaze okuzuula amafuta ago n'ebibagagga biranga bimanyi webiri. Obote Mutesa yagamanyako, Obote yagamanyako, Amini yagamanyako, Lutwa yagamanyako, buli kimu kyonna Museveni yajja kyeteekamu yakizuula. No way. Ebintu byonna omuzungu yaleka abimanyi webiri byonna nga abimanyi. Uganda is fucking rich in minerals. So gwe bulaza nga tonnakwata kusaba visa kujja mu Bulaaya. Eno birala mukko. Eno tosobola kulya wasenga wakojjawo tebiriiwo. N'abagenyi okukyala emmere ebirambalire ku calculator. Era ennaku zo bwe ziggwako vacate. Ebyo musula mu ntebe zewa mu brother musula mu ntebe n'ogimala mu mwaka mulama tuyala kuba ku boys court tebiriiyo. You have to pay bills, you have to pay rent, you have to work. Teri leave, teri holiday. Sente nga bwozikola bwozisaasanya ku ngalo kuno ne ziggwako. Kyovula omuntu asobola okugenda mu Amerika n'amala emyaka 10 nga tannagula poloti. Nonga ekyali aba. Si kuba nti takola no. Sente nga bwazikola agenda zibalance nga teziwera. Naye ng'omulaba ali bulungi. Ompulira bulungi. Gwe boy mu Rwanda ensi ya mwenyese ekyasobola obba holdinga. Amerika gyolaba ku TVC ya Amerika gyosanga ku ground. Canada gye bakunyumiza wano ku social media siye Canada eri ku ground. UK gye bakunyumiza siye UK ku ground gyonosa ojja tuuka ojja kutya. Europe gye bakunyumiza ku mukwano ku social media bonotuka mu Europe entufu ojja kutya. Nga n'omuntu akusuza mu ntebe omubaza nti mukama webale nnyo ompadde omukisa okubako mu ntebe ya gundi. Abantu balagira ne gye basula kati gwoli Kampala oza banangi batulemeseze bajja gikulemesa kubanga you can't participate in the struggle otya. Mbino mikubwe tewali agenda bikugamba mbikugamba. Osobola okulya emmere wasengaawo owakyaliwo ewa mukwano okondo dda ku bijjabe mu osobola okulima ero tebiriiyo. N'omwana yennyini gw'ozaveze myaka 18 naye wagula agenda. Buli omu n'akola bibye kati kino kibagamba muganda wange. Bye ku social media oli wa ddembe buli muntu n'omukisa guli wa ddembe okufuna visa n'otambula. Naye ojja kujjukira ebigalo bye bagamba nti ensi yaffe esobola otwakomodatinga than coming outside. Abasomaali basobola okubeera mu Uganda ne babeeramu nga bali happy. Ababitiya ne bajja mu Uganda bali happy. South Sudan ne bajja nga bali happy. Abanyarwanda bali happy. What is the forcing Ugandans out of their country which we can't solve? Eno mu diaspora baziyitawo zenkolawo zendya. Zenkolawo zendya ye diaspora. Era mu praising ennyo abantu bafuna ssente ne basettinga business properties e Uganda ne babalabirira omuwe ekitiibwa ne bakuwadde $1 emu. Era mulekerawo okubbasereza abantu abali ku byeyo. Ekintu kiganya bannayuganda okudda ewaka political instabilities and dictatorship. Otherwise Museveni naafe enkyo olwaliro ennyonyi ziparking entebe awo tozimanye mu buyi bungi ng'abantu bakomo bantu amaze emyaka 4 5 6 7 10 n'abagenzi egyo baagala kudda kubanga tokimanyi. Wandyagadde okusula mu bed spacing ne beekalakatanga n'awulira. Nobera kudunga olinga ngali mu oven efumbe migaati. Bakulaga Dubai wano ku TV nokaba naye buliro tuuke Dubai kokulawo ebizimbo jjabira bane ngo nonyo mulimu togulaba. Balanga omulimu ogwo osangewo abaana 10 abayina masters PhD degree gwena ka certificate. Lojjo tegera nti Uganda tulino jirwa natudde waffe. This is reality. What mwagala biwulira mujja biwulira. Video wedde mukaba 10 tujja sinkana ku Okutano mu open roof. Awulidde nga onyiize omugwa gwa rais obobutwa ku yenjogedde kemazima. Muwe kitiibwa abantu bali mu diaspora abagenda okukola. Mulekera okubba sente zaabwe. Ate mulwanire eggwanga lyammwe. Mwera.